eriyo abafuna obuwanguzi ku myaka 10, eriyo abafuna success ku myaka 2. Tuddayo ku kye twagambye success kye kisikwe kukola ebintu, obulamu bwo kwe kutandika okugasa abalala, kubanga obulamu bwo gye bukoma okugasa abalala obubwo gye bujja okukoma okusitulwa. Mu scriptures bawandiika nti omusukkulumu mu mmwe anaabanga omuweereza w'abalala, the greatest among you shall be servant of all. Baali bategeeza nti oyo azudde kyali n'akiwa ensi, ensi n'eganyulwa, ensi ekomawo okumusitula. Bino nja kubyogera mu Lungereza. Buli muntu musukkulumu, that is greatness. Obusukkulumu buzaalibwa bumanye, influence. Greatness is a product of influence. Obumanye buzimbibwa okubanga oli wa mugaso, significance. Influence comes from significance. Omugaso guva mu kubanga olimu omuwendo, significance is a product of value. Omuwendo guva mu kubanga olina ky'obadde okolako ebbanga eddene, refinement. Kyokka ekyo ky'okolako kiteekwa okubanga kiri mu bunkumu bwo. Obunkumu ye uniqueness. Obunkumu ky'obulamu kino mukiyita ekinkumu. Obunkumu, that is your uniqueness, that is your power. Kakati eyo yenjawulo kubala uniqueness. Uniqueness etudde mu kirabo kyo, gift. Gift eva eri Katonda wo. The earlier you discover your gift, gy'oyanguyizibwa okuzuula ekirabo kyo n'otandika okutambula towards your purpose. Bwe buwanguzi bw'omu nsi. Osobola okuba nga tonnafuna ssente naye ng'obulamu bwo bukutte ku bulamu bw'abantu abalala bungi. Ng'eriyo ebituleyo n'agamba omukazi oyo annyambye okufuuka kino. Omukazi oyo mu bulamu mu maaso ga Katonda obwo bwe buwanguzi. Naye muffe abantu tuyina bye tutunulako, naddala ffe abaddugavu. Lwaki neesiba ku ffe? Kubanga tuli bazungu, entegeera yaabwe endala. Ffe abaddugavu tuvugibwa bye tulaba n'amaaso gaffe, omuzungu avugibwa byalaba munda mu ye. Children mu developed worlds are taught this. Njakiriza mu Luganda. What lies behind you and what lies before you are tiny matters compared to what lies within you. Ebikuli mu maaso n'ebikuli mu mugongo bitono nnyo ku bikuli munda. Okunoonyereza kulaga nti ng'ogassa ebyobugagga ebiri ku ttaka lya Amerika kungulu, si wansi. Kungulu tebikola 50% ebugagga obuli wansi w'ettaka lya Congo. Congo efaanana etya? Efaanana Amerika? Kitegeeza ekizibu si bintu ntegeera n'okuzuula okuyiti. Ezo ensi zaazuula okuyitibwa kwazo. Kyovula ffe abaddugavu tugenda kugoberera eva. Oba omwana wa wana akanika iPhone aba atandika okuyiga eno etandikirwako ng'omuzungu aleeta software omulala. Ate eno ng'agidibya. Aba atandika okuyiga emmotoka eno ekyambogo ng'omuzungu akola emmotoka endala ng'eno agidibya. Baatuggyako ekyo tusobole okuba nga tugagoberera paka kubanga ffe tetulina kigendererwa mu nsi. Tunoonya ssente, tunoonya bintu, naye tetunoonya kiri mabega wa bintu na ssente, ekizimba omusingi gwa ssente. Y'ensonga lwaki olaba nti abasajja bafa mu Uganda obugagga bwe bwonna ne buzikirira batono. Ndowooza naakafunayo omuntu omu gwe ndaba, omugenzi ow'ekitiibwa James Mulwana, nti yagenda naye Mukama Katonda akyasaasidde, ebintu bye tewaali kuyuzaŋŋana, tewaali ki, bikyatambula buki bulungi. Lwaki ffe tetusobola? Kubanga we are driven by what we see. Tuvugibwa ebyo bye tulaba, tetuvugibwa biki bye tuwulira. Kyova olaba kye kireetedde abaana okuwetaaweta amakoona amangu, n'ava ku mulimu ogumuwa essente entono naye nga gumusomesa, n'agenda ku mulimu ogumuwa essente ezisingako naye nga talina kyayiga. Kibi. Omuntu takula mu musaala, akula mu ntegeera. Entegeera ereeta omusaala. Mu consultancy eriyo omuntu akola training for an hour ne bamuwa $1.5 million. Nebeerayo omuntu akola training for an hour ne bamuwa $5 million. Nebeerayo omuntu ajja nayogera nammwe for an hour ne bamuwa $10 million. Ate nga bamusasulidde waasula nga n'emmotoka emutambuza ne security baagimuwadde. What's the difference? Buli omu omuwendo gwe yakuza mu ye. Gold aba gold nga bamugye mu bende. Naye bw'ayita mu process agula ssene nnyingi nnyo okusinga oli gwe baakajjayo mu bende. Refinement increasing value. Value gyekoma okulinnya ofuuka wa mugaso. Gyokoma okufuuka ow'omugaso mu society obufuna obumanyi. Gyokoma okufuna obumanyi osukkulumizibwa. Teri akusukkulumya abantu abalala bakusitula.
omulembe guno gufunyemu omukisa gumu bajjajjaffe gwe bataalina. Mu bajjajjaffe ebintu ebimu wayinanga okubitegeera kkiriza obagaana ng'omaze okuweza a certain age. Ffe tufunye omukisa nti experiences z'abantu tusobola okuzakisesinga ne tuyiga ebintu ebimu nga tetunnaba kutuuka mu myaka egyo. Wabula kye bayita comprehension oba appreciation biyingire, kubanga mu Lungereza bagamba nti information brings transformation, but no, information doesn't bring transformation, conversion does. Okumanya tekuleeta nkyukakyuka mu muntu, naye omuntu bwakkiriza okumanya okwo ne kuyingira mu ye kumukyuse kuleeta enkyukakyuka, conversion. Osobola okutegeera ne bakuwa experience, gwe osobola okugenda n'oyogera n'omuwala wa senior 2 n'omu experience, naye nkukakasa tajja kujja appreciatinga oba kugitegeera nga bwe wali gitegedde. Wabula bw'aba mugezi asobola okupiikingamu ebimu abya appreciatinga nnyo ng'amaze okuyingira mu experience eyo yonnyini. So newankubadde tulina opportunity okuyiga emikululo gy'abalala, kyova olaba omuntu atandise okweyagalira mu bugagga bwe ng'abadde akola. Nze ndowooza ali ku myaka nga 45. Nze nga omuntu okutandika okulaba ku ebibala by'entuuyo ze ng'abadde mukozi ng'akola 45 years. Abalina omukululo njagala twawula okubeera rich n'okubeera wealthy. Omulembe gwaffe guyina abalina ssente bangi nnyo naye nga si bagagga. Omuntu alina ssente ye muntu alina ssente nga ne bw'aba takoze emyezi egiddako 6 ssente ezo zibaawo. Omuntu alina obugagga ne bw'atakola buba buleeta ssente. Abo batono abasobodde okuŋŋaanya ssente bangi ne bakolamu olumu ne bagula ettaka ne bazimba n'ebizimbe naye nga talina mulimu, nga singa akeera ku makya nga w'abadde ajja ssente tewaliiwo, agenda kulya ebibye asobole okubeezawo obulamu bwe yatondawo. Ono eyazimba buli mbeera aba asobola okugiyitamu. Kikyamusingako success, mu success kikyamusingako bukugu ne experience okukuuma ebyo byalina. Kye tunoonya mu nsi kwe kukola obugagga. Omwana n'omuzzukulu n'omujjwa aba first, second, third, fifth generation ne babusanga, n'osanga madivan nga muzzukulu wa generation oba yakuna. Ffe tetusobola kukuuma bugagga kubutambuza, kubanga okuviira ddala mu ntendeka si kyekimu. Omusajja wano akoze n'afuna ssente, abadde musuubuzi n'akola ssente, abaana babatwala masomero ag'ebbeeyi, awaka azimba ggoloofa nnene ekitali kibi, byonna birungi, n'ateekawo screen lutimba, abamu bakola ne cinema halls mu maka, n'abikola awaka n'ateekawo bamaidi bana. That is ignorance of the highest order. It is right. It is good. Please give them. Mubawe. Wabula mbayigirize ennono ezaatonda ebyo bye balaba. Omuyindi omwana wa amugjamu bali mu day school, n'ave mu ssomero n'ayingira mu dduuka wano ne bamuyigiriza bwe baasuubudde, bwe batunze, bwe babalansinga, ani gwe bakolagana naye, byonna n'abiraba. Ne bamuyigiriza ne bwe basaba, kye naligana ne bamuyigiriza ne bwe baloga. N'ayiga abayindi bo baloga batya, bakola batya ebintu byabwe. Kati omwana taata agenda okuseeseetuka nga buli kintu kyonna kiteekwa kugenda mu maaso. Lwaki? Kubanga ateekeddwa. Bano abaana balina bamaidi awaka bana baki byonna weebiri birungi. Taata agenda okuseeseetuka nga tekuli mwana ayina mbala esobola kukuuma bintu ebyo, nga bateekwa kubitunda basobole okubeezaawo kiri. Kye tugamba nti byolekera abaana mu nsi si bikulu, naye byoleka mu baana bisinga byobalekera. Bw'obalekamu ekitono bajja kutunda bajjawo bino by'obalekedde ebingi bajjuze wali awatajjula. Bw'obalekamu ebingi ne bw'onooleka akatono tebagenda kulwana, buli mwana agenda kwekolerera. Twale ekyokulabirako. Omusajja yali omu n'ava gy'avudde n'ajja e Kampala n'akola obugagga. Omutwe guki? N'aleka abaana 10, abaana ne batandika okulwana kugabana obugagga. Emitwe 10 nga gigabana obugagga bwa mutwe gumu. Enjawulo eriwa? Lwaki emitwe gino 10
tegyafuna kiri ekyali mu mutwe guli ogumu. Ffe tutunuulira bintu, tetutunuulira magezi gazimba bintu. Ne taata tagaba magezi gazimbye bintu, agaba bintu, alaga bintu. Abo abasajja nkyogerera wano, abo abasajja be mulaba abo bakoze ebintu, bayise mu bulamu bungi, bakoze ebintu bingi, bayize ebintu bingi, ebyo byonna tebabyogerako. Balaga biki? Fo ky'okutuuza abaana baabwe babagambe, mwana wange nayita wano, natambula bwendi, nakola bwendi, kino na kino na kino, gino gy'emitendera. Ekyo kye mulaba kino mmwe kye munyumirwa kizimbiddwa bwe kiti. Kyova olaba omuddugavu tatwala bugagga ku generation ndala, kubanga tulowooza tugaba bino naye si bye bikulu. Ekikulu kye kino ekitalabika, omusingi. Ebibeera mu musingi eyazimba enju eyo yabimanyi. Bw'atayita baana kubibawa tebasobola kukuuma nju eyo. Ye mindset erina okukyusibwa. Nga tuwumbawumba ssente zinoonye, naye funa okumanya okutegeera n'amagezi agawanirira ssente. Omuntu omwavu mu bwongo ne bw'afuna biliyoni ya ssente, ye kennyini agenda giggulako olutalo, balwanagane, alwane nayo okutuusa lwaliddayo waliwo yamanyira okubeera. Omuntu eyamanyiira okubeeramu n'emitwalo 10 nga kwafunira eddembe, kwakkakkanira, kwabeerera n'empisa, bw'afuna obukadde 5 ye kennyini bumumalako emirembe, n'atuula nga buli wamu watuula alaba ssente ze bajja zitwala, n'aziteeka emitwe ete n'alaba nga mukazi wajja zitwala, emirembe ne gimuggwako. Azirwanyisa okutuusa lwaddayo ku mitwalo 10 n'esanga nga kkakkanye. So ekizibu si kunoonya bukadde 5 ng'olina 10. Ekizibu kwe kusitula endowooza yo egende mu bukadde 5. Bunaagenda okukusanga nga butuula ku ttaka ggimu. Ssaabasajja Kabaka awangaale.